Chikumi katonyeze 5 chikumi mukaga katonyeze 8 nechenda mukaga katonyeze mukaga Bouke the Farmer Radio Embotikizi osibye otyano munange yona josinziro kubanga otuliza Ronald Sept Konvana Kasongola njalo kusasira abantu kukyalo bufumbe muluka gwe tukulwe ewiyukwawo olw'ekikanga bakibangambye ekibagudde ku waliwo omukazi abadde yakazaala wiiki emu atwalidde bo omwana amuwa obuyambi banga talina ssente omusajja naga nti ati kati nze sina kyakukolera nakwata omwana nagira ne mu nnimiro era eyo gyamusaliddeko obulago n'amuziika n'adduka mu kyalo so njalo basaasirako abantu beeyo ate katusabe ebyokwerinda omukulu we bamunoonye abenga agenda mu maaso n'okubanga akwatibwa aba munisipali y'Ekira njagalo bayuzayuza mbadde nsoma New Vision waliro nga ndabaawo nti mwalondeddwa nga munisipali yasinze okuteekesa mu nkola programu z'enkulaakulana omuli okuzimba enguudo okulwanyisa amataba saako n'okulwanyisa omugottego kw'ebidduka mwebali kola bannaye mwebali kuweereza abantu era tubayozaayoza naye n'ebitundu ebirala bisigadde Wakiso Mpigi ne Mukono namwe bali kola wadde temwakulembedde naye bagambye nti namwe enteekateeka eno mugitadde bulungi nnyo mu nkola poliisi y'ebidduka njagalo beebaza leero mbalaye mubadde bize ne minisitule y'ebyentambula nga mukola ebikwekweto mbalengedde kema ya hululwe Masaka badereva abatalina bisaanyizo n'abo abatogobera amatega ga ku nguudo ndoza muna abatuyambako naye sino tulwakaawo munywezeewo nyaawo we bamusinga okuliteeka kubanga abakulu abo kati faavuga omotoka obutinte batulabawo so muna atunywerezaawo ensonga zijja kuba zitambulira ddala bokwakko mu kooti eno mawulire agankuteko gabadde ga mukulu n'omumanyi Lujja Bosa tabula ne munne Nowa Lujja bakiriza omusango gw'okutta yali omukulu w'ekika ky'endiga omutaka Engineer Kakedo Daniel Bosa era ne baweebwa ekibonerezo kya kuwanikibwa kalaba ng'inza okola musajja mukulu nga atandise okugaka abamu awo nenga nti adaloza ebintu byakusaaga bintu si bya muzannyo bintu byatabuse olwaleero nayagadde twogere ku nsonga zino eza Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mwalabe ekiwandiiko kya fulumya ku lunaku lwa Lwakubiri ng'ayina ensonga z'ayagala zibenga zikolwa akagamba zirina okutezimu kuzagala zitandikiriwo okukola nenga nti kati bano abalina obisa mu nkola kambayite bambulire byatandise okukola oba kyalinda kubalambika kakati okola ekyo nayise abakulembeze babiri nayise Honorable Gerald Kizito meya owa Kira Division ino besanyo bategeeza nti yatuuse dda enkoko yagikutte mumwa nkyalindiridde Honorable Serunkuuma John Bosco meya owa municipal yenansa natanaba kutuuka naye nga yankasiza nti ajja kubeera naffe wano wanatuukira wonna tujja kuba tugenda maaso n'okutematema ensonga Honorable nga gwe watuuse dda nsaba olamuse kubatuuliza neyanziza mpisa omuganda wange mukulu Sebutiko olw'omukisa guno gwompadde gwewadde bannakira okujja okwogera ku nsonga okusooka naddala ensonga gy'oyanjudde eya guidelines ezavudde wa minisita ku nteekateeka n'ebyo bitulina okuteeka mu nkola ate era njagala okwebaza n'okusaasira kusooka bannakira bonna bannakira division Kira Municipal Council ennaku zino tulina bannaffe abatugendako ku speed tulina okufa kungi tetumanyi kiki kigenda mu maaso naye okufa kungi mbeera oluusi etabukamu ate okwekibwatukira tetumanyi oba eba season naye ate ng'olaba abamu baana bato abamu basajja bakulu naye nga bagenda ku speed ya maanyi so twagala okusaasira bannakira ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu bonna abafiiriddwako abantu baabwe ate era n'okwebaza ebirungi bituuseeko manga mu byonna tubaako n'ebirungi bituuseeko yogedde wano ku Kyakiro okuba nti yalondeddwa okuba nti ye yasinze okukola emirimu mu mwaka gw'ebyensimbi guno gwe twamalako ate era nga batuteekateeka naye Kira bwe tutyo kubanga si gwe gusoose era twali wano tukutegeeza nti mu nkola ennungi ey'emirimu office ya Prime Minister evunaanyizibwa okulambula emirimu yatulangirira emyaka ndooza nga 3 financial years nga 3 emabega financial year 3 emabega naye ndooza yali oba yasooka mu kisanja kiri ekiweddeko era twafunamu bonus ya 1.8 billion era netuzimbyemu amalwaliro 3 era amalwaliro gano gakoze eki gatandise so abakulembeze ne ttiimu yonna eyakira tukolera wamu kyova olaba nti ffe naddala ebiseera eby'obululu nga biwedde ekigambo political parties kidda ku bbali ne twambala ekibiina kya service delivery kuweereza abantu ekyo nno kikulu kuweereza abantu
era obuweereza kwe tusinziira era tufuna omukisa buli lwotukyaza wa kubanga wabeerawo era ekiguddewo kira kyebeekoze kakati biwa omukisa bwe tubyogerako ate naye abalala okubikola ki ne babaako kye bayiga ebintu ne bisobola okukola ki nga bitambula so njagala kwebaza omukisa gw'ompadde era mmanyi nti tunaagenda okuva wano nga abatuwuliriza balina kye bafunye naddala ku bino byoyogeddeko ya guidelines za minisita kubanga ffe tuli mu kinyusi ekyaloko government ffe implement era beyasimbyeko essira titubiteeke muki mulina okuteeka mu nkola kale tweyanze ngebanaeyona lebamuwulidde ensonga nga bwazibagambye zetugenda okuba katambulirako njagala kubatemeratemeramu wano mangu ensonga ez'enjawulo eziri mu kiwandiiko ekyominisita kyeyafulumiza ekiwandiiko kya peegi ziringa 3 era nga mu kiwandiiko kino minisita wa gavumenti ez'ebitundu Honorable Baramu Barugahare yaganye ebbala n'ebifo ebirala ebitunda omwenge okuggulawo nga tezinnawera ssaawa 9 ez'olweggulo era nga ekirangiro kino yagambye kirina okutandikirawo okukola kakati no teyakomyawo yalagidde basentebe ba disitulikiti bameeya ba site bameeya ba division nga Mwami Kizitono ne baspeaker ba council okukakasa nga bbaala teziddamu okuggulawo okutuusa nga obudde buno bwabawadde nga bukoze eki nga buweze namwe abali eyo mbufunda mwenna temugaa nti yabeerabidde yagaye mwenna muyina okugondera bino kakino minisita agati singa kikolebwa kijja kuyambako okumalawo etuula wamu n'enkayana mu famire wamu n'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka kati abayina ebbaala ebifo ebitunda omwenge oba ekirabo ky'amalwa babaganye okuguza omwenge omuntu yenna atannaweza myaka 18 era ebakukwatako olina okusibwa okuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka kitegeeza bukusinga bajja kusibwa kati ebbaala n'ebifo ebitunda omwenge ebinaalabulwa ne bitagobeera amateeka baganye nti bijja kuba birina okugalwa era ne wajja kubeerawo ekikolebwa okubavunaana ng'amateeka bwe galagira si bye byokka kampuni za betting namwe tebabeerabidde bagambye mulina okuteekebwako obudde bwe mukoleramu mu bitundu okusinziira ku mateeka n'ebiragiro kitangira abavubuka abato obutafuna buzibu obw'okuzanya ennyo zaala minisita ono Baramu yalagidde ebitongole by'okwerinda biwa obuyambi obwetagisa eri abakulembeze b'ebitundu mu kussa ebiragiro bino mu nkola era ng'ebiragiro birina okukolerawo ekikoza gavumenti ez'ebitundu kyemuyita kanso zirina okukkirizibwa ab'amawulire babeeremu nga bwe kiri mu paalamenti batutegeeze ffe abataliyo okumanya ebibaddeyo yagambye kino kijja kuyambako okulondola enzirukanya y'emirimu n'okuleetawo obwerufu mu buweereza bwa gavumenti z'ebitundu ekirala kyenojjoddemu minisita agamba nti gavumenti zonna ez'ebitundu zirina okutimba bajeti zaazo eziba ziyisiddwa ku notice board n'ebifo ebirala ebituukamu abantu abangi kino agamba kijja kuyambako abantu okumanya ebabategekedde byebabateekedde okubakolera basobole okubirondoola Honorable Kizito ekiragiro kya minisita kino mwayagalira katandike kale n'ebbaala zitandika okugulawo ku ssaawa 9 mwalanze okukiteekesa mu nkola kubanga yagambye nti mwe ng'abakulembeze gavumenti ez'ebitundu mwe mulina okukiteekesa mu nkola ate kikyagambye kirina okutandikira okukola minisita yatwongedde otujjukiza obuvunaanyizibwa bwaffe era mu guidelines zino yakoze nyingi zitujjukiza obuvunaanyizibwa bwe tulina okukola era mu kulusamatiko oli mutuufu nnyo bw'oleetera ddala ffe omanyi mu nkola y'emirimu gavumenti esookerwako mu Uganda yonna ye LC3 oba municipal divisions oba city divisions kakati ku level ziri bw'ogenda ku municipality ne district ate abo balinga abo baba supervisor baffe kitegeeza nti ffe tuli wakati mu kyoto ku nsonga eno muli wali mwe museseza era ffe ba implementer so guideline eno naddala y'amabaala olaba nti nkulu naye ate era edda bw'obanga ojjukidde bulungi abatusingako ku myaka nyinza butakootinga bulungi tteeka naye amabaala n'ebifo ebinywerwamu ebirala tebyagulangawo sawa za kumakya abantu basookanga kukola simanyi tteeka bwe ligamba mu Nguli Act era simanyi oba Nguli Act eyo oba ya 1968 baali bajamendinzeeko okutunulira ebintu bino kubanga ebimu kubireeta obuzibu kati nga bw'ovuddeyo minisita bw'avuddeyo n'aleeta ensonga eno nga tulaba nkulu kubanga buli w'oyita ekirungi meeya wa Nansana naye ajja wano municipality era simanyi bw'agenda kutunulira nsonga eno kubanga ebifo ebibiri bino bya njawulo bw'otunulira kira division gye ntwala oba kira municipality ne Nansana municipality authority ebbiri zaaki za njawulo kakati bw'otunuulira ekyamabaala okuggula kituufu amabaala gabadde gagula okumakya abantu banywa okuva ku makya paka abantu banywa ne bukya ku makya ne buziba
abamu baddayo kakukyusa bukyusa ngoye ne bakomawo ne baddamu banya kakati fenga authority yayongedde okutwempawalinga kubanga ebimu ku bibadde bireese abantu okubanga bangi bakireerese lw'ebintu by'amabaala gano so nga ate tetugamba nti n'owamabaala aba akola naye ekibuzo kiri nti bano abagabeeramu okuva ku makya okutuusa ku makya bo ssente baba bazigjeewa ezo ze banywa so tulowooza nti kirinamu ebigenda okusoomooza njagala kuwa ekyokulabirako nti ewange mu Kirao division mabaala gye gali naye amabaala agamu oyinza obutagaawula ku maduuka kubanga kati amabaala nago gafuuka maduuka ebbaala nga terikolanga dduuka butereevu lwaki nkyogera bwe ntyo nti bye batunda mu dduuka edduuka nga biri structured n'ebbaala bwe ziri olwo niyangamye nti ne wooteri banazikola batya wooteri ez'ebbeeyi omwenge gubeerayo era bigenda okutundula era batugambira nti guidelines zikyajja kubanga eno eringa eri geno naye erina okubeera nga etemeddwatemeddwamu ne bagikkakkanya ne tumanya betugenda okuregulatinga kuba kati bw'ogamba nze ngenda ku implementinga kituufu naye nina amabaala agalinga maduuka nga gasasula nga bolaba because bars pay trading license zisasula trading license naye nze agenda okwenforcinga okusasula trading license nina hours zenkoleramu kubanga omukozi wa gavumenti muteeka atandika omulimu ssaawa 2 paka ssaawa 11 gye emirimu egiri official ekigenda above ssaawa 12 baba bagadde offices kati ebbaala ezimu zisobola okudisguisinga naye nga yajja kugulangawo 12 and we don't effect trading license kitegeeza nti bw'anaatandika 12 paka ku makya ogwo omusolo bate tukola ki bate tugufuna nkugambye ekyamabaala agaggulawo nga bw'olaba amaduuka nti ye muli omwenge agutunda muli agutundira muli duuka litunda bino ebirala kati tulina okwawula minisita misa alina okudda n'alambika yesu okutegeera ebbaala kyeki n'edduuka eritunda omwange ebeera bbaala kubanga nze nandowooza nti ebbaala wantu wengenda n'entuula n'ensumula n'enkola ki naye ate onaaguze nga bw'oyingira mu dduuka n'ogula n'otwala ogenda kumuggazaawo kubanga talinawo obutebe wabweru ensonga eno yo giraba ntunuulidde ensonga y'omusolo kubanga waliwo aggulawo ku ssaawa 12 kati omuganyi aggulawo ku 9 yes agenda kulindiranga aggulawo ssaawa 11 naye ng'ate ebbaala nene ng'esobola okumpa omusolo kubanga ne bw'olaba zino kati sikaati gwe twagenzeeko financial control systems olaba nti bbaala bazitaddeko omusolo nga mungi era zituweera ddala trading license nga nene esingira ddala luteero kigenda tukosa naye kati kukitegeera bwe zibeera ssaawa 9 sigala ojja sigala ompa omuki omusolo naye osenga oli aggala onaggulangawo 12 agenda ku defaulting okumpa omusolo kubanga naamuggala ddi akola budde bwaki tomusangako nga guddewo naye ngaekikulu kiri nti ekiri mu kyo gw'omwenge okugulregulatinga n'ennywa yaagwo ate ndowooza naffe abali mu bukulembeze tulinaamu etteeka ate bwe tuligondezagondezaamu kubanga bayogera nnyo ku bintu bya walagi oba obuveera ne boogera ku walagi obucupa ne bagenda mu regulatinga naye era obuveera okyabusangayo obwa ssente entono oba sirimu oba 10 oba 5 kyatambula so tulowooza nti ensonga y'ebbaala nkulu era twatandise dda kubanga kyaliwo naye nga kijja kwetaagamu okukola ennongoosereza ne bwe ganaaba amateeka ga bylaws tubeere empowered tukole bylaws kubanga ebitundu bino tubimanyi bulungi so bwe tukola bylaw because ebylaw ekoma ku council municipal council nga tingozo wekira ne bagiyisa mu council yaabwe ebe netandika okukola ku level eyo because already you have empowered me okuregulatinga enkola y'amaki ey'amabaala so bwe nteekako eyo bylaw ne authority zino security forces bagambye abagenda tulina enforcement officers bagenda okukwasa amateeka yes ne bylaw eri egenda kuba kati etunuulidde bulungi ensonga nga bwekola ki nga bwetambula tube nga tukendeeza obutamiivu obuva ku makya ate nga tusigala turegulatinze n'empa y'omusolo eri kibakoseemu ku musolo awo kigenda kutukosaamu era kyo kigenda kututambuza kubanga kakati ebbaala bwe bange badde kuwa emitwalo 5 nga trading license nga hours of operation zibadde ziva ku makya akola paka taggalawo kakati naye agenda kugamba nti hours mwentandikira okukola ziri bwe zitutukkiriziganye naye nga gwolede guli predetermined nga tosobola kugukyusa so buli kintu kijja ne challenges zaakyo naye nga mimisa kyaleese ekyo si kibi ate bw'ogenda mu areas kati jonna baddeko mu bitundu by'omu east naye weesanga nti amalwa ajono n'ebirala abantu bakeera mu biki era ebyo byonna yabyogeddeko bakeera mu bikeere abantu balina kukeera kunywa malwa balina kukeera bukeezi so kyenkugambye nti ebitundu bino ebyenjawulo byawukana mu implementation ey'ebintu
naddala guideline eno minisita gye yakoze eki gye yawadde. Waliwo ebitundu nga Lozagulu mwaka gwali gwa 2016 bayise etteeka kiyite bayiro erya baliyita Alcoholic Drinks Ordinance. Mwalimu okugulawo ebbaala wakati w'essaawa 11 n'essaawa zaali 7 ez'ekiro nga baga nti ezo essaawa abantu balina okugulirawo ebbaala. Era mu bayiro eyo baawera abantu okutunda omwenge mu ccupa ezatika, ne bawera abantu okutunda omwenge mu buveera n'ebirala. Naye bino mbadde nagwe mbuza nanga nti biringa ebyagaana okukola. Kiki ekyenjawulo onalebo ekyolooza ekiyinza okukolebwa okulungamya kunywayo omwenge? Nga bw'oyogedde nti biringa ebyagaana, asaagala kuwakana nnyo n'abadde alina ndowooza eyo. Kubanga bw'otunuulira contribution ya industries naddala eziri mu alcoholic production, olaba nti zicontributinga kinene nnyo ku national GDP. Ensimbi zetuyingiza ng'eggwanga mu misolo egimu kugisinga okuba emingi eggwanga ligicollectinga zi breweries zezisingamu. Ate era bwe zimala collecting emisolo emingi, even in terms of employment, be batwala bebawa abantu emirimu bayitirivu. Kati weesanga nga etteeka lino ery'omwenge lyetaaga likwatibwe bulungi, kubanga guno gwonna gw'ofulumya era oguzza ssente nnyingi bwe zityo ziba zivuddewa? Ziba zivudde mu final customer oli akozesa product eno gy'okola ki gy'ofulumizza. Naye era ndowooza nga bw'oyogedde ku ordinance, kubanga district yekola ordinance, kitegeeza nti tusobola n'okuki approach esobola okubeera nga ezze ku district level, kubanga buli district eyina ebizibu byayo eby'omwenge ebyenjawulo. Oli naga nti akati ffe wano kiyinza obanga ekizibu kyaffe kiri ku level bweti tukikwate n'amanya nti ekizibu kyaffe ekyaffe tekiri ku ajono, ekyaffe kiri ku taskalite, kiri ku bia. Ate nabo class nayo yanjawulo. Kati nga bwolaba nti hotels ziyinza okuba ziri mu Wakiso, ng'ate up country bw'ona ogenda bo tebalina hotels. Olyaga nti nze hotel tojja giggala kubanga eri mu nnomo rutini yayo, customer tajja kuyingira hotel. Kuba hotel olesobola okujja nga balinamu workshop, ayinza okuba ze kulya mmere. Kati oba ogenda ng'omwenge ye dessert ewerekera emmere. Kakati so ndowooza nti ordinances ziveeyo, districts ziveeyo, naffe tutekeko ordinance bylaws n'ebirala we can implement. Ndaba nga tusobola okuregulatinga n'okukendeeza ku hours of work abantu zebakola mu kulwanyisa ensonga yaki. Naye ensonga eri gyogeddeko nabadde ninawo ekibuuzaawo, mba njala twongera okigaziyaako nga ntunuulidde omwenge guno. Nyinza okugamba nti oba ngiyite chain mu ndaba yange etya kitegezaako okuleetera awolidizaako obuzimbira nti kyeneebuuza nti kino kigenda kulekawa kampuni z'omwenge n'abantu abaziguza bye zikozesa okukola omwenge, kuba lwonna lujegero luyitamu ensimbi eziyimirizayo ebyenfuna, nti bwe bakendeeza ku ssaawa z'okunywa kitegeeza consumption ejja kukendeera mu kati abo wano ba supplier, kubanga zino kampuni ezimu zikozesa omuwemba amabidde bikibiina twala tugende. Era nga bwe ngambye nti buli kintu kibeera ne shortfall yakyo. Nga bw'oyogedde ekyamazima nti abalimi b'omuwemba be basupplyinga, abalimi ba sunflower basupplyinga, ne raw materials zonna ezikola ki ezikola omwenge. Okukyako kugamba nti bw'onookendeeza hours zino ez'abantu batandika operation zaabwe tezikendeeze abanywi, kubanga oli abadde agamba nti bw'aba avudde ku makya anywa quantity bweti, kati agenda kutandika saa 9 kitegeeza quantity ekola ki ekendeera. Kituufu. Naye era ndi omu kubakkiriza nti waliwo abantu ndowooza nga bw'ogamba nti ekintu ekibawo essuubi. Omanyi omwenge guno omuntu ng'obadde oweddemu essuubi gukuzaamu essuubi. Kwegamba ne weerabira challenges z'obadde oyiseemu n'odda nga kati okoze eki osobola izinze. Lyemu ku tteeka ezibu okuimplementinga etteeka lya baazi okulaba nti lisobola okubeerawo ya in ya out nga terikyuse. We can implement wano mu ntandikwa. Naye nkimanyi nti ate amateeka gagenda gatandika okukola, gatandika okugenda okukendeera obudde nga bwe bukola ki, obudde nga bwe buli. Kubanga we tusinga okugasuulira nti etteeka lisobola okubeerawo leero n'enkya ne luli ne luli, kubanga twogera ku mwenge kye kintu ekisika abantu ebbanga ki
ebbanga eddene so our implementation ejja kusanga obuzibu naye tugenda ku regulating tugezeeko okubagamba wabula mu bifo ebimu other hotels tetujja kusobola naye tusuubira nti omuntu agenda mu hotel alina class gyakola ki gyalimu so nze ndowooza nti tutunuulidde nnyo nga bwogambye Marwa Joints Ajono Kwete abo abaddala abakeera ku makya nga tebasobola kugamba nti katulizavinga eyo obudde tugenda tukole ki nze nno ndowooza eyo ye kategole mwe tugenda okukendeereza naye waliwo n'amabaala amalala amanene ewange eyo gyegali naye kyemanyi nti ago gwe wajja ku observinga regulation because ideally essaawa ezisinga okuba productive essaawa 9 is okay mabaala amanene essaawa 9 zisobola okubeera okay katusabe ekitambule n'abasuubiza bannaye nti meeya wange nange antwala agenda kuba twegattako manyi nsula mu Nansana municipality Gombe division era Honorable John Bosco Serunkuuma abangi obeddamu nga nti kaana Kambata yennyini yajja bannaye yatuusidde wali wano musasa okulaba onali sebo basembayo okuba wano mu biseera bya dduka finally ati okomyunga nga dduka yatufuula nze Serunkuuma John Bosco kaana Kambata meeya wa Nansana municipality aweereza ssebo abeesiimi weebala okutuyitanga ne tugatta ku nsi yaffe netuteseza ebitundu ate era ne tubuulira n'abantu baffe wawe tutuuse mu kubakulaakulanya n'okutuusa obuweereza gye bali tweyanzeege akadde kakutte olwalebona abadde yayisizamudde ensonga tutunuulidde amateeka minisita gayagala musse mu nkola ekimu ku byeyagambye nti mu abakulembeze ba gavumenti era yabadde kiriya okuva ku district municipality city paka eno okuba n'aba division gagamba nti mulina okuyambako okussa amateeka gano mu nkola gye yasabye erimu ku ddyo mwe muli baala okuba nti zirina kuggulawo ssaawa 9 bayogedde ku nsonga za betting abaana emyaka 18 okuba nti tebanywa mwenge n'ebirala olw'obutamala nnyo obudde kyalina eddeeka zaye ziringa 3 wano okuwummulamu ngenda kuwa obudde obulala obusigadde wali nga tukomyewo olw'okuba nti oze bugenze nabwo obukozese katandike na kino okunywa omwenge kuyina kuteekebwa ko tteeka lifaana litya kusobola okutangula abantu okumala ganywa buli ssaawa njagala abawuliriza ba Bukedde embutikizi bakitegeere nti Uganda amateeka tegali kukolebwa nga mapya amateeka gabaddewo gwe kyogera tokimanyi nti amabaala mu mateeka galina kugulawo ssaawa ezo ze bayogedde amateeka ebintu bingi bizze ne mu parliament bayita sovereignty bill naye ng'era wabaddewo amateeka agaregulatinga nali neryomwenge onalevo Saropendi yalireetako amateeka gabaddewo aga restricting ebbaala enkozesa y'omwenge omwenge gutundibwa gutya wabula obuzibu bwe tuba nabo bwa enforcement Bruno bagambye mwe mulina okuteekesa mu nkola enforcement kati neme eri mukola enforcement okugaana abantu okuzimba mu ntobazi kyogamba nti amateeka agakugira abantu ozimba mu ntobazi gatandise leero obagulu bulijjo weegali emyaka mingi emabega nga amateeka weegali wabula ekireeta obuzibu ffe kukola enforcement era mbadde nga mbuuza nakafuuka chairperson wa environment committee ewaffe Nansana committee gye bakuwaddeyo ku municipality of course mu mateeka nalondeddwa okulaninga committee environment kakati nembabuuza abatwala ebya environment abantu wano mugamba nti physical development plan ya Nansana mwaji gazeti nga 2019 abantu be mwaka makinga esinga enju mpya bazimbyewo nga muliwa ngabalaba so mu Uganda mateeka weegali tegali kuleetebwa nti mapya kyobula abagamba nti ffe tuteekese mu nkola the issue is not about tunabyemu nti tukkirize media mu council obviously media ebadde ekkirizibwa tewabaddewo tteeka libagana kujja mu council nalabyemu okudisplayinga budget zaffe ku notice board obviously budget yabadde nga public information tebadde nga information yange nga meeyo wa political aid oba tawunikiraka ebaddewo era ng'omuntu yenna asobola okujja accessinga ku means endala maybe ekyenjawulo nti kukola enforcement nti ku luno zigende wano ku notice board omuntu yenna azaagala aleme genda kuzisaba wano nawali ddala that is okay abantu bakugira okutandika ssaawa 9 etteeka libaddewo already nga ebbaala tekkirizibwa kukola
kumacha mu budde obwokuva kumacha mpaka saawa erezo wabula anana agenda okunfosinga kwekyo niyangeddako nebaddaawo 10-5 Kampala 16-8 Masaka 96-6 Mbarara Bukedde Fama Embuktikisi Uchawuliza programu Gobansonga ku 10-5 Bukedde Fama Embuktikisi Ochali programu Gobansonga Bukedde Fama Radio Gaga chali ne Honorable Gerald Kizito Mayor wa Division ya Chira wamo ne Honorable John Bosco Serunkuma Mayor wa Municipal ye Nansana yo Municipal yafe Amatendo wetuumuliddemu mbadde mu buziza engeri ensonga y'okunywa omwenge eno gyeyina okuteekebwa mu nkola naye ekirala bwe nabadde ntandika nabagambye nti minisita mu biragiro bye yatadde mu kiwandiiko ekya peegi 3 ezo sejjemba jabuliddemu yagambye nti gavumenti z'ebitundu ze zirina okuyambako okuteekesa kino mu nkola. Honorable Serunkuma, gavumenti zammwe zino ze mukulembereza ebitundu zirina obusobozi okuteekesa mu nkola etteeka ku kunywa omwenge? Of course ekyo kitegeeza kwongeza ku ba support staff abalina okutuyambako okuteekesa regulations ezo mu nkola. Uganda olaba nti tulina system eri okuzimbibwa nga abagizimba bakulaga bali muzimba Luanda system whereas tulaba abakulu abamu abatwala eggwanga nga baliko side eri ndowooza bino bye bimu ku bye bajjayo oba ku bye ba benchmarking okuva e Rwanda. Rwanda bali strict nebo kye batusinga nti teeka eryabwe terikoma bukomu akuyisibwa mu parliament. It must be enforced. E Rwanda enguzi kive era kibadde kive banga lyonna. Uganda tuli mu kulwanyisa nguzi naye golowooza mbu enguzi amateeka agagikugira gatandise ku mulembe guno gabaddewo emyaka mingi. Tuyina offices ezikola audit, tuyina offices accounting, abakozi ba gavumenti bonna, tuyina abalabiri bonna babadde office ya prime minister baddewo naye eri in charge. Tuyina institutions nyingi State House Anti-Corruption Unit abaddewo nga n'abakubi b'enduulu we bali ba loopu nga buli kaseera bagamba baneemukwata omuntu banange generator bagiguze milioni 5 baneeta so tuli mu mbeera efaanana bwetyo kati ffe batutisse omugugu ogw'okuteeka mu nkola ebintu munaagusobola eba mandate yaffe nga local councils naye ate tetusobolera kikola nga tetuzzeeyo okutuula n'aba stakeholders kati kitegeeza tulina okuddayo kubanga etteeka likolebwa kulungamya bantu kakati tosobola kukola enforcement nga tonnaba kukola kye bayita community sensitization. You must engage all the stakeholders. Etteeka oba regulation berigenda okukola ki okulungamya okontrolinga ekyo kye kisooka bw'oba mala then omala otuula nabo nobagaba bannange abakulu batulungamiza temukkirizibwa kugulawo saawa wezi ne wezi temukkirizibwa kola kino na kino na kino ekyembiya nti awo wabeerawo okola supplementary okongera ku budget definitely yagwa naye ekyo tekitegeeza nti abakulu bwe baba bayisiza etteeka okuva waggulu terina kubeera enforced lina okubeera enforced but in favorable terms ezitagenda kunyigiriza bantu baffe kubanga etteeka bwe likolebwa nga ate ligenda nyigiriza bantu eryo libeera is it called unjust law? Yeah, the unfair law against the people. Etteeka lirina kuba nga liri in favor of the people. Okay. Lero badde nsoma Bukedde Mayor nendaba waliwo mu ku bakugu ng'agamba nti kyali badde kirungi mwenga bakulembeza gavumenti ez'ebitundu oba ne mwebuzibwako olaba kyetaagisa okusooka obeebuzaako okulaba kino engeri kirina okukwatibwamu oba tewali buzibu tusimbula? Definitely. Ebintu bingi ebikolebwa nga tulina okubeera ku table naye ne babiiseeyo babegakawo nalaba Tango Odoyi
ye Tango Doi ono chairperson we NRM Dr. Tango Doi nga ali yagamba njagala kati buli ssentebe we NRM directly abere ku executive because they are there to enforce the manifesto of the government. Nga proposing a take and ku executive ya council nge yange ku municipality genonda chairman we NRM mu municipality. Yes, eri mu constitution erambikibwa local government act. Nga ali eyo agamba nga ayogera mu kakwite kwogera mu twagala proposing etteka mu parliament NRM chairperson directly atule naye byogera tebanaba yadde okuleeta stakeholders on board. And who are they? Yefe bring us on board tulage kubanga nze tekalinga nti omuntu alina okutuuka ku executive yange alina kuba member wa council okulonda from the members from the elected leaders of the council definitely. So kati ebintu bingi bikolebwa nga tebatwengeginze ne bwe kijja mu kola enforcement ne batuteekako omugugu ogw'amaanyi tufaafaganye ne order gye bayita trade order n'owulira emiranga gyevudde tomanyi tebaba tadde mu engagement yonna okubannyonnyola nti bannange kino tukireese okubenefitinga abantu oba tukigenda tuyambako teekateeka ekibuga okweforcinga development plan zaffe biki executive order you must enforce and it is titled to town clerks and cows. Mudakika 2 njagala kwa yone onalewone dakika ngemu ayogere ko yensonga ne kankubuze kino nga ngende uwe bino byonna ongambye nti tokiraba mbuzibu sawa mwenda yiza ideal abantu okubantize balina okubanga bagenda mu mabala kino kinayongera ku budde abantu bwe bakolera mu emirimu sente zeyongere ne byenfuna by'eggwanga bikule nga bakendeza ku budde babeera mu bala kubanga abambo badde basiiba of course omulamwa gweteeka bweriti ndowooza nti kuba kugaidinga community morally nti famisa gabe tagala batukwera kuba bakira ne batula kutuza abantu balime kugenda kukeera mu mabala basooke balowooze kola wakiri bavo kola bagende bakole ki banywe mu ettekeera tetigana sebutiko okugula siminofu ye najiteeka mu motoka nagenda naye wakane yenyweramu so somehow morally kyandibadde okay to the community to omuntu kuva ku macha mpaka sawa mwenda aba amaze okukola tusuubira nti omuntu yenna atetenkanya aba amaze okukola ki focus yabo okujja abatalinga fa bava wane ekiro kirimu mindset change okukyusa mindset y'abantu okukeera ku macho okulowooza okugenda okugangayira then batandika okukeera ku macho okugenda okulowooza okukola ki weewaawo era kina effect ku bantu abalandinga businesses z'ekika ekyo naye era omunywa abajja sigala munywi kitegeeza nti oba obadde olisivinga bakirayant 2 okuva ku macha mpaka sawa mwenda kati weetegekera olisivinga abantu nga n'abiri mwegaligana agabadde gagula ku macha okuva sawa mwenda mpaka ekiro manya nti ogenda kubeera ng'ojjuza bakiraya nti bo kubanga bajja kujjanga n'ennyonta ebaluma oba wadde essuubi ndooza bajja kugumirawo mu dakiika ng'emu okwongereza katono ku kojjange n'abakojjange nti ffe mu local governments obuyinza obwevokinga license ate tubulina okutoli bwe mali ne balaya musobola okujja ne muziyako nga wasaswa n'okusaswa etteekera linzikiriza obuyinza obugikujjako minisita kyekiri kyagambye nti singa omuntu tagondera biragiro bino licensing authority eyina obuyinza evokinga license bannaye ndooza muwulidde abayina ebbala kakati nzikiriziganya nekujja kyagambye nti bannayuganda bawuliriza n'abantu baffe bawuliriza naye approach etulemesa njagala ku example nti World Bank yajja ewaffe muneka nti tulina ssente twagala mukole enguudo naye tubuuza nti enguudo muzinduka tuzirina ezeetaaga okukolebwa naye nga bo tebalina concept ya compensation yeno project ya GKMA kati ffe twavunaanyizibwa bakulembeze oba tugenda kufukaamirira bantu tugende tubafukaamirire batuwe ettaka muyiseewo enguudo abantu ne twogera nabo ne tukuba ebifaananyi eby'oluguudo nga luwedde nga tulinawo wetwogera kati bali mu kwesiima kitegeeza nti ne bino senga consultation ebeera bottom top ebintu bisobola okutambula obulungi mmere badayogera ku kya trade order ffe kyatuluma nnyo olw'ensonga there were no guidelines kubanga ffe twandibabuulidde nga babeera mu community nti nedda tugende yuno kino ekintu ekikola yuno ejja ne markinga nesimbayo n'ebiki
nze wenzija ku business yo nga ntaddeko X kitegeeza nti oli mu road reserve nenkwayo weeks 2 ngenda okudda okumenya nga tojja kaawa. In fact newaffe Nansana ku kkuba eriva ku 19 ng'ogenda okukusa muto Nansana municipality ya makinga dda era ebikondo bibiri biriko NMC kati ozimba omanyi nti oli mu road reserve. Kakati abantu bino babitaka kati eno tugenda kubayita tubabuulire n'etteeka kirigamba senga likukwata tojja twekwasa kubanga twatuula emirundi mingi twateekamu ebizindaalo byababuulira n'ebirala kati tujja ku implementinga naye nga yonoonye kubanga tuba tukubuulira amateeka gakolebwa ne gabeera mu bitabo naye kati ffe tuvunaanyizibwa okugasoma ne tugajja mu bitabo ate ne tugabuulira bwe gagenda okukolako bagategeere omuntu namanya nti menya etteeka naye nga kyamanya akikoze ki kiba kitegedde tweyanzeege onale nsaba tusibuli tugenda mu mawulire tweyanza muganda gisabutiko mukisa gwe tufunye okwogerako eri abatuwuliriza n'ebitundu byaffe tujja kwongera kujja nga tukusinkana nga tutema empenda ez'okuteeka mu nkola naye ebigendwa biba nga bituzza waggulu n'abantu okuddamu okukola n'obuvunaanyizibwa tujja biteekeza mu nkola ffe tuli beeteefuteefu okuteeka mu nkola tumanyi nti tujja kusinziira nekwekyo batwogere ne kasente kubanga meya abadde agamba support staff budget mwazimala mwetaaga obongeraku tetusobola ku implementinga nga amaani pagi tulina ntono ate bw'onoogamba nti tuteekemu security agencies then obujja kuba oleese obumenyi bw'amateeka kubanga gye muva abantu baddeyo ne bajjayo kasente kubanga abakkiriza nti kati gufuuse mugano obujja kuba bawadde kyakulya tweyanza onali wetulewa nze njagala okusaba gavumenti n'abantu abo abasettinga regulations ezo okubeera nga batwengeginga ffe ng'abakulembeze b'ebitundu kubanga Saba Minister juzi yavaayo ne National Cleaning Day negye buli eno tukyafaafagana n'ebyavaayo so ekyo kibaawo kubanga tebatuyita kutema mpenda olunaku biki bye luyinza okuleeta tulwetegekedde tutya so gavumenti bweba ekola ennongoosereza zino etuleete in the making etwengeginge tubeere part of them tusobole okukola enforcement eriddyu ate era tusobole okumanya wo tugenda otandikira okunyonyola abantu baffe okubengeginga in execution of those regulations. Thank you so much. Mwebalinya abantu b'Nansana Mulongo Nakatoyo mutumiddeko n'abantu b'Etikalo bonna abantu b'Egombe division abe Busukuma abe Nabweru division Nansana ku Masitowa Nansana yonna nga division bagala nnyo Zaserunkuma John Bosco meya wamu kale tuyanze gampuliza yabadde program Gomansonga kawongeza kaleero nze Ronald Sebutikova Nakasongola njalo beba mwe n'abatambule na fesa eno namba ababadde ku TikTok kitumu kikubye leero mbalabirira amanyi gabadde mangi mwebali nnyo balire ddala badde ne Honorable Serunkuma John Bosco meya wa Nansana Municipal tubadde ne Honorable Gerard Kizito meya wa Kira Division ensonga mziwulidde tujja kugenda maaso n'okubanga tutematema ensonga zino kabakonda abakuume musule bulungi mweraba eyo yebadde program mugoba nsonga tulindirire omulundi ogujja ku 10.5 ne 10.8 Bukedde Famma Embutikisi ebirowoozo byonna ebiweebwa n'okwogerwa ku mpooza Bukedde Famma siryayo wadde abagiddukanya wabula abateesa n'abawuliriza bakubirizibwa okukozesa okusalawo kwabwe mu kuteesa ku nsonga ez'enjawulo n'olw'ensonga eyo be bavunaanyizibwa ku bye baba boogedde.